يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini matendo gonna amajjuvu era oyo Allah subhanahu wa ta'ala atukuzibwa nga tatendebwa na matendo gonna bana bitendo byonna ebikendeevu nga alina kutendebwa na bitendo byokka ebijjuvu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga sokusaasira n'emirembe kuw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Olw'omulimu omunene ennyo nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yakola ogw'okututuusaako eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Mu butuufu nga singa teyali nabbi sallallahu alaihi wasallama obusiraamu tebwandibadde nga bututuukako nga bwe tubulina olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala n'abwekityo n'alondera nabbi sallallahu alaihi wasallama abanaamuyambako ku mulimu ogwo nga basobola okubeera nga bamugumya basahaba era nga bogenda okutunuulira mu butuufu nga be baali abantu abatuufu ddala ddala, kubanga singa mu butuufu omulembe gwaffe guno gwe gwaliwo nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalonda gwandibadde nga gulimu obuzibu. Naye basahaba baawuliranga ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye nga tebalindiriza nti ate enkya, wabula yateekerangamu awo wennyini nnyini mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala waalagiriridde. Nabwekityo nno tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasajja abo n'abakazi abo nabaabaseko okusaasira n'emirembe. Baganda baffe oba baganda bange, olwaleero tugenda kubeera omusomo gwaffe nga gugenda kukwata kugamu ku mateeka gaffe ag'obusiraamu, nga etteeka lino kkulu nnyo mu busiraamu eri obulamu bw'omuntu, naye ate ng'abantu abasinga obungi balirabanga eritali tteeka, era nga oluusi kijja kuleetera omuntu obuzibu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala singa anaaba teyeegendereza ku tteeka lino nga lyetteeka lya talaq, etteeka ery'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza omuntu okubeera ng'asobola okwawukana naki ne mukyala we. Naam, tusinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekerawo okubeera nga tuwasa abakyala ne bafumbirwa n'ebintu ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala, muganda wange ne mwannyinaze aliwo wano olwaleero, tolowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala okubiraalika yabeera nga abiresaawo ne bibeera nga tebirina mateeka. La, wabula birina amateeka era omuntu g'alina okubeera nga atambulirako okusobola okufuna empeera ze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga kuno ku nsi tetulinaako kintu kye tukola kyonna 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 okugjako ng'okisubiramu aidha okubeera ng'okifuniramu omusango oba okukifunamu okusimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo omuntu okuwasa si kugamba nti kwemalaku bwetaavu basi, la, wabula mulimu ibaada. Kyova olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo yabeera nga ategeeza n'atugamba wa fi bidhi ahadikum sadaqa. Omuntu bw'agenda n'abeera nga abalira ekyetaago kye ne mukyala we aba asaddaase. Nabwekityo amateeka weegali agasobola okubeera nga gatuukiriza ebigendererwa by'okuwasa, ebigendererwa by'okuwasa, okubeera nga otuukiriza ekintu ekyo kisobola okubeera nga kyalubeerera. Ekintu ekyo osobola okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yali atukkiriza okuwasa, yagamba nti waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala abakyala abo yabatukolera nga gyetuwummulira. Kati n'abeera nga atuteeramu Allah subhanahu wa ta'ala mu bakyala abo okubeera nga tulinawo rahma, okusaasira, ne mahabba oba mawadda, okwagalana. Enkolagana eno esobola okubeera ng'ekola ki, ng'egenda mu maaso, enkolagana ey'obufumbo. Kati nno muganda wange ne mwannyinaze, bwe tulaba nti ebintu bino obutebenkevu bubuzeewo, okwagalana kubuzeewo, okubeera omuntu ng'omukolagana mu ngeri yonna okusobola okubeera nga mufuna ebibala eby'obufumbo nga bibweddewo, Allah subhanahu wa ta'ala fa ahalla alayna at-talaq. Allah subhanahu wa ta'ala n'akkiriza okubeera nti okusinziira ku mbeera eyo eguddewo mukkirizibwa okubeera nga musobola okubeera nga mwawukana. Kakati
twagala tulabe ensonga ki eziviirako ennyo okubeera nga abantu batera okubeera nga baawukana. Waliwo ensonga nyingi, naye waliwo ensonga ezisinza okubeera nga nkulu. Bw'ogenda okutunuulira olwaleero, lwaki abantu olwaleero oli awasa mukyala we n'amuwasa mu nnaku 2, n'amuwasa mu mwezi gumu, n'amuwasa mu mwaka gumu, ogenda okulaba nga bakoze eki? Nga baawukanye. Waliwo ensonga enkulu ennyo ezireetera ki? Ezireetera ensonga eyo, ezireetera ekintu ekyo okubeera nti talaka ebeerawo. Naam, ensonga esooka mu nsonga enkulu ennyo ezo aljahal, obutamanya, wa adamu tatbiiki ahkaami sharia, obutamanya ngeri ki gye tuteekamu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Ekyo tumaze kiraba nti talaka teeka lya Allah subhanahu wa ta'ala yalikola ki? Yalitukkiriza. Kati bw'obanga tomanyi butya bw'oteeka mu nkola etteeka eryo, kireeta obuzibu, nekisobola gwe okubeera nga wooyagalidde w'okola ki? W'oliteekera mu nkola. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe yali atuteekako esswala, yagiteekako amateeka n'agamba olina kusaala mu kiseera bw'ekiti, olina okubeera nga ofunye wuzu, olina okubeera nga otunula mu kitundu bw'ekiti, na bw'ekityo talaka. Si kugamba nti gwe wooyagalidde ng'ogamba bugambi omukyala nti genda, la abadan. Kati tukisinkana wano obutamanya kuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, aljahalu bi ahkami shari'ati al-islamiyya. Omuntu obutamanya amateeka ga Busiraamu butya bw'ateekeddwa okubeera nga yeeyisa nago, kireetedde okubeera olwaleero nga talaka ziyitiridde okubeera ki? Okubeera ennyingi. Nga okutalaka lwaki kubeerawo, era lwaki kibeera nga obutamanya amateeka ga Busiraamu buno nti kikuleetera okubeera nga okola ki? Ng'obulwa ekigendererwa n'otuuka okubeera nga otalaka mukyalawo. Tugambye waggulu ti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo okubeera muntu okuwasa, yatuteerawo omukyala n'amukufuulira okubeera nti buwummuliro bwo. Kati obuwummulo bwe bubanga bubuzeewo, wano tujja wansi ne tugenda ku talaka. Kati kikyo ekijjawo obuwummulo buno gwe obutategeera kiki ky'olina kubeera ng'okola. Oyinza otya? Tetugamba sayidi emu, wabula tugamba sayidi zizombiriri, sayidi y'omukyala ne sayidi y'omusajja. Singa ku bombiriri buli omu alemererwa okubeera nga atuukiriza ekyo, okubeera nga omusajja buwummulo bwa mukyala oba omukyala nga buwummuliro bwa musajja, awo embeera esobola okubeera ng'ekola ki? Ng'erimagana. Wabitaali n'ekiddirira mu ngeri eyo kubeera nga wajja kubeerawo ki? Wajja kubeerawo okutaŋŋana. Lwaki? Kulwokubanga ekigendererwa ky'obufumbo oba ekyokuwasa, ekyokufumbirwa kiganye okubeera nga kituukirira. Kyekiriwo ekigendererwa ekyokubeera nti buli omu buwummuliro bwa munne. Kulwokubanga kyokulabanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalaalika okubeera nga tuwasa, yatuteerawo nti balina okubeera, waliwo emyaka egiteekeddwa okubeera nga gikola kigituuka, omuntu n'afuna obwetaavu. Tosobola kuddira mwana muto, akaana akato nga buno bwe tulaba wano kati olwaleero, akaana yange ako ka Ibrahimu kali awo, kati n'ogamba nti omwana ng'oyo asobola okubeera ng'akola ki? Nga awasa. Tamanyi kigenderwa kiri mukola ki? Mu kuwasa. Kati nakali akawala ka Mariyamu akali wali nako tusobola kugamba nti nako kafumbirwe, tebasobola kubeera nga batuukiriza ki? Batuukiriza ebigendererwa. Naye olina okubeera ng'omanyi obufumbo kyeki, era naawe omukyala ng'omaze okutegeera nti singa mba nfumbiddwa biki ebineetaagisa okubeera nga nkola ki? Nga ntuukiriza, nsobola okubeera nga mbeera obuwummuliro bwaki? Obuwummuliro bw'omusajja. Omuntu bw'abanga atuuse mu myaka egyo n'abeera ng'ategeera na biki byateekeddwa okubeera ng'akola, n'ategeera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ateekeddwa okubeera ng'awasa. Kati n'atuukiriza bino, singa biba biganye okubeera nga abituukiriza, kiba kitegeeza nti tamanyi buvunaanyizibwa bwaki? Bwa bufumbo. Idhan ekiddirira ki? Kubeera nga tugamba nti okkirizibwa okubeera nga otalaka mukyalawo, oba omukyala naye akkirizibwa okubeera nga arafa qadiya, n'agenda n'aloopa ensonga ze eri abakulembeze, n'abagamba nti bannange omusajja bwe nafumbirwa ebintu by'obufumbo tabikola ki? Tabitegeera. Nolwekyo nsaba mubeere nga mukola ki? Nga munjawula. Obutamanya nno mu mateeka ga Busiraamu kituleetedde obuzibu bungi nnyo mu mbeera zonna. Omuntu obutamanya biki byateekeddwa okubeera ng'akola, ate mu ssaawa ki z'ateekeddwa okubeera nga akikoleramu, kireese obuzibu olwaleero naddala mu mbeera ekwatagana naki? N'ettalaka. Ensonga ey'okubiri mu nsonga lwaki talaka olwaleero ziyitiridde nnyo okubeera nga nnyingi mu society
society kebeere y'abawarabu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yakkira nayo sinkananga talaka mpitirivu nnyo kawabeere wano ewaffe Uganda nawo talaka mpitirivu nnyo lwaki ffenna amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tetugamanyi ngeri ki tulina okubeera nga tugakola ki nga tugateeka mu nkola. Naam, ensonga y'okubiri adamu fahami zawjaini tabi'ata kulli minhum al-mukhtalafa 'an al-akhar, buli omu obutategeera mbeera za munne. Naam, kyovulaba wano owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ng'omusajja ayagadde okubeera nga awasa agenda alabe omukyala oli amulabe afune byamwegombako, oluvannyuma lw'okumwegombako ajja kusobola okubeera nga agumiikiriza byanalaba ebizibuzibu ebiva muki ebijja okuva mu mukyalo ono. Lwaki? Kulwokubanga amulabye n'amwetegereza n'amusiima. Kati wano obutategeera buli omu mbeera za munne ezimwawukanako notegeera nti omusajja ono ayagala kino n'okituukiriza, nga singa onooba tokituukiriza kiba kijja kutegeeza nti mujja kubeera nga muteŋŋana ng'ettalaka ejja kuyimirira waawo. Naam, nabwe kityo naawe omusajja n'otegeera nti mukyala wange ayagala kintu bwe kiti, naawe n'obeera ng'okiteeka muki ng'okiteeka mu nkola. Kati ekyo kireetedde obuzibu buyitirivu nnyo okubeera nga ttalaka zikoze eki ziyimiriddewo. Tumanyi bulungi nnyo abakyala Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yabakolamu. Omukyala Allah subhanahu wa ta'ala yamukola nga ayagala nnyo ebintu ebyokwewunda. Omukyala ayagala nnyo okwetiriboosa, yenna neyeteekako obuntuntu, yenna n'akola ki n'ayaka. Kati mukwako okwo omusajja alina okubeera nga afuba okulaba nti ebintu ebyo alina okubeera nga abikola ki ng'abimuleetera omukyala ono n'asobola okubeera nga akola ki ng'afuna ebyo ebikola ki ebisobola okubeera nga bimaliriza obwetaavu bwe. Nabwe kityo omusajja omukyala naye alina okubeera nga ategeera entonda ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yatondamu ki omusajja, ng'omubiri gwe Allah subhanahu wa ta'ala omusajja yagutonda nga mubiri mugumu, omubiri nga mugumu. Kati ng'omubiri ogwo gwetaaga okubeera nga gulimu ekitendo ky'obugumiikiriza. Kati obugumiikiriza buno singa bubulawo kiba kitegeeza nti tetugenda kubeera nga tutuukiriza ensonga z'obufumbo. Nabwe kityo oyina okumanya muganda wange ne mwannyinaze nti omusajja singa onooba owasizza oyina by'ogenda okusinkana mu mukyala nga bikutama. Sikitegeeza nti buli kyonoosinkana mu mukyala wo nga si kirungi gy'oli ti omugambe nti fuluma wano ewange. La abadan, embeera si bwetyo bweyina okubeera ti olw'okuba gwe oli senkaggala awaka omukyala olujja bw'ati nga olukolayo akantu akatali kalungi ng'omugamba nti fulumirawo. La abadan, olina okubeera ng'olinamu ki olinamu obugumiikiriza. Nabwe kityo omukyala naye alina okutegeera embeera za bbaawe n'afuba nnyo okulaba nti takola ebyo ebinyiiza bbaawe, asobole okubeera nga obufumbo buno bukola ki nga butambula. Tujja kubeera nga tukoma wano insha Allah bwe tujja okubeera ate nga twongerako tulabe ensonga endala. Ensonga zikyaliyo nnyingi eziviirako ettalaka okubanga ya nnyingi nnyo oba okutalaka abakyala okubanga kungi nnyo ku mulembe gwaffe guno olwaleero. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحا